nkwaniriza nyongera kwebaza okwera omulizo omulundi wayo gya CBS FM nenkujukiza munange gwa mulimi nti tosanye genda na kitono. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyamura programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadaawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like. Waliwo ebirala ebitabusibwa maaso okusinkana kw'abakulembeze b'amawanga America ne South Africa. Yes, wetugenda mukomola nkulaze nti Trump yakikoze mu bugenderevu okutyoboola Ramaphosa n'akozesa fake news okugifuula besisi y'okubaganya ebirowoozo ekyamazima abadde amanyi ekituufu kubanga nti nze kazibwe waabwe emponga byoya wemanyidde nti Africa Forum yajingirira akatambi ate olwo Caroline Levitt omwogezi wa Trump yali badde naye ansooka n'okukimanya intelligence gyayina eri mu nsi yonna so kyabadde kigenderere nga kyakumutyoboola naye Ramaphosa yazze akyetegekedde era nga mu strategy ye temuli mu kuwanyisiganya bisongovu na Trump newankubadde abadde akisobola. Strategy ye yabadde nti Trump bwakka gwe yambuka nga Michelle Obama bwe yatugamba nti when they go low we go high. Babuliro bakirira gwe yambuka gwe balekeeyo. Ekirala omuddugavu yenna okuva South Africa ebigambo nga Trump yabadde ayogera nga abigamba ku ye n'enkola gye yakoze ey'okumutyoboola ekikolwa ekyo ebadde esobola okumujja mu mbeera bw'oba obaddeko South Africa Zimbabwe omuzungu ekigambo kyakugamba n'otakyuka mu mbeera omuddugavu weeri kimutabula nene ekyokulabirako nga nakatandika PhD South Africa tulina omukyala yali ava Zimbabwe ng'asomesa ne mu university eyo ng'azze kusoma PhD twayingira mwaka gumu kakati ku propose stage we yaviira mu PhD n'agivaako naye kimu ku byamujja mu supervisor we yali muzungu kakati bw'awandiika propose concept ye eri muli supervisor we n'agiraba nga eyina bingi ebibulamu kati bwe yali akola comments n'amugaa nti sirowooza nti oyina obusobozi obusobola okugusa topic eno bwe twakomawo gye tusula yatugamba banna nze wano sijja kusobolawo era enkeera n'alinnya ennyonyi n'addayo ewaabwe Zimbabwe kati ava mu nsi endala osobola obutakitwala bulala nti nyinza obutagisobola oba background yange nyinza okuba ndaga nti egenda kuba quantitative ate nze ndi qualitative oyinza okunoonya justifications ez'ekiko ekyo nogati ndowooza kwasinzidde ogamba nti sikola ki naye oli ye yakitaputa muzungu agambye omuddugavu ye talina bwongo busobola kukola kino era koosi we yagikomya naga ndinoonya university endala kakati ne mu mbeera eno bano Ramaphosa yasibwako ne ku Robben Island mu mbeera ya bulijjo yandeetaga nti Trump antyoboola lwakuba ndi president muddugavu era abamu South Africa bagamba ekyasobola okukikola Xi Jinping asobola okukikola Modi n'amuleetera fake news n'amugamba nti njagala obeeko ky'oyogera ku ebyo naye Ramaphosa enjawulo gy'alina nti alabyeko ku bakyeruppe abasosoze n'okusinga Trump n'atuula nabo ate nagusa ensonga. Mandela bw'ava mu kkomera enteeseganya bwe zitandika wakati wa ANC ne gavumenti y'abakyeruppe ya de Klerk omuntu gwe yalonda okulembera oludda lwa ANC yali Cyril Ramaphosa. Abamanyi enteeseganya ezo eza Kodesa zaali zaakaasammeeme nga bakyeruppe abamu tebaagala nakuwaayo buyinza nga bamu baagala n'enkola eya apartheid esigalewo
ebigambo nga bimanyi okutabuka abazungu abamu abatagala nga bajja n'embifo we bateeseza ne batulisizaawo bomu ebyo byo kati eyayita mu ekyo kino ekya Trump ekyeddakiika obudakiika abadde asobola okukigumiikiriza n'agoba ekifaananyi kino kuba n'ekirala akimanyi nti omuntu gw'adiiringa naye ayagala nnyo okumubiibiita bwe kuba nga okumubiibiita kusobozesa South Africa okufuna kyeyagala katumulage nti ye w'amaanyi mu byobwewusa bye kuba ekyamaza byabadde byawewusa fake news nze ne bwe tubeera wano oli nampeereza akantu ak'ekiko ekyo era waliwo abamu ababumpeereza nga bagasigasa amaloboozi gange mbabulookinga nobabulookinga naga gwe sikyaddamu kunyumya naawe wakireka totegeera bwodira fake news n'omumpeereza nze sisobola kukubaganya naawe ebirowoozo kuba ntegeera nti ate entegeera ye ekyali njabayaba nnyo obanga okyali consumer wa fake news ate n'omukiririza kuba mukumumpeereza oba omukiririzaamu bw'obiraba n'otabikiririzaamu gaa bino byabwewusa birina koma ku nze naye bw'obyongera ekitegeeza obikkiriza kati nange ompeereza ndabeko kati ntegeera nti entegeerayo njabayaba siri kuleva ekubaganya naawe ebirowoozo noonya banno bwe mufaanagana mukubaganya ebirowoozo so kati mu mbeera eya bulijjo kino kyandibadde kijja Ramaphosa mu mbeera naye teyakkiriza kuva mu mbeera kuba ampuliriza bwetwogera ekigambo fake news abantu balowooza nti kitegeezaga nti emboozi yonna nga nfu 100 ku 100 si kyekitegeeza emboozi ne bwebeera nga 9 ku 100 ntuufu nga 10 byebifu era yebeera fake news manyiri erimu ku masomo g'ensomesa ku mitendera egy'enjawulo okutuuka ku PhD ne bwebeera ku 5% nga kyekiri fake nga mutwe gwe mufu kubeera mbire byabamba binkolako ne ku TikTok nga omutwe gwogera birala neno byoyogera wansi birala kano yabeera fake news kakati fake news yakulaakulanyiziddwa okutuuka ku ddaala ly'omuleeta mu White House kubanga okuddira omukulembeze wa opposition n'omuyito wa government ye South Africa eyo fake news nga president gwokyogera Trump ite balina mga ati nedda ssebo Stephen Hussein yamuga nti yotali mu government yaffe ey'omukago kyerupe muneye yamuzeemu oyo si waffe era kyayogera tesobola kubeera poliisi ya government tesobola kubeera poliisi ya government so naye Ramaphosa yabimize mu kubimira ayina ebitonotono bye yasobodde okujjayo era ng'amaze okwogera ne Trump ayina press conference eye gye yatuuzizza n'aga nti mubimu ku byenzijeeyo nzikirizisizza Trump n'asuubiza nti ajja kwetaba mu lukuŋŋaana lwa G20 olugenda okubeera South Africa mu November w'omwaka guno singa kiba Trump n'akituukiriza ejja kuba nkyukakyuka y'amaanyi mu nkolagana ya South Africa ne America kuba oyina lwoleka gwe ng'osobola okwekkakkanya ensi yeebeera empanguzi kubanga bano mu by'obusuubuzi ebyamaguzi ebiwanyisiganyizibwa wakati w'amawanga gano bingi nnyo era singa olutalo olwo lugenda maaso aba bagenda okukosebwa South Africa bayitirivu kakati jjukira ku ntandikwa y'omwaka guno Marco Rubio Minister America w'ensonga z'amawanga amalala yazira G20 summit yatuule South Africa era lwakusika mugwa kuno kwe twogerako jjukira n'ambasada wa South Africa mu America yagobwa n'akomawo mwezi ogwokusatu e South Africa kakati ku lwokubiri ng'enkeera ku lwokusatu Ramaphosa lwasinkana Trump Rubio era yalabiseko mu kakiiko ka Senate n'abategeeza nti Trump tajja kulabika South Africa mu November naga ntajja kulabika era mu bigambo bye ng'ali maaso ga Senate yagambye nti we decided not to participate in this year's G20 hosted by South Africa either at the level of the Ministry of Foreign Affairs or at the level of the President, and this was largely due to some of these issues that they put on their agenda and which, as we think,
they do not reflect the priorities of this administration. Rubio ku Lwokubiri okwosajjo ngali maaso g'akakiiko ka Senate akavunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga amalala. Ategeeza ababaka nti Trump tagenda na South Africa, nange sijja genda kuba agambye ku ddaala lya president tetujja kukiikirirwa ne ku ddaala ly'aba minisita ab'ensonga z'amawanga amalala tetujja kubeerayo. Kati Ramaphosa agamba oluvannyuma lw'okusinkana Trump yamukkirizisizza Trump n'asuubiza nti ayinza okujja South Africa mu November w'omwaka guno. Kati obwo bubeera buwanguzi. Ekirala Ramaphosa yategeeza nti Trump akkiriza bafuneyo ensisinkano endala kuba eno yabadde nga yakigula lugi nti abamu ku bawagizi bwa Ramaphosa South Africa babadde tebamuwagira nagenda mu America kusinkana Trump ngaga nti okugenda kuba kutyoboola sajja akoze ebintu bingi nnyo ebifu ku South Africa ate ogenderayo ki naye ye n'asalawo genda. Kati bw'agenze eno nebeera yakigula lugi Trump n'asuubiza tujja kufunayo n'ensisinkano endala naye ng'ensisinkano eyo tennaba nawe ey'aba pulezidenti ey'okubiri. Abakulu bakkiriza abakugu baabwe mu by'obusuubuzi n'ebyenfuna batandika okusisinkana okuteesa ku kusika omuguwa okulwa mu byenfuna kubanga kwe kuvaako ziri reciprocal tariffs ze twatandise nazo zetujjukira obulungi kati zayimiriramu ennaku 9 bwe ziggwako nga tewali kukaanya kwa njawulo zikomawo. Bwe zikomawo zijja kukosa nnyo South Africa, of course n'amawanga amalala nga Lesotho eri ku bitundu 5 ku buli 100, mawanga nga Madagascar nago gasoba mu bitundu 3 ku buli 100, agayina okwerwanako ennyo. Ffe tetulina nnyo byakwerwanako kubanga 10% gye yatuteekako gye yateekako buli omu naye gali ge yasukkulumyamu gayina omulimu omunene ogw'okukola wakati waago ne America mu nnaku zino 9. Okay, katsoke tujoba kano tukomewo 88.8 CBS FM.